What's our subject? Quickly. Ekyokuyiga kya leero kigenda kubanga kigamba kitya? Leka tugende ffenna. Mwebale nnyo. Leka mu kiseera eky'okugezesebwa nga kino, Katonda waffe leka tumusoosowaze. Leka tugende mu kyokumirembe ekisooka essula ya 29. Ekyokumirembe ekisooka essula ya 29. Ekisooka ekyokumirembe essula ya 29. Tugenda kutandikira ku lunyiriri lwa 11. First Chronicles 29. Ebyokumirembe ekisooka essula ya 29 tugenda kutandika n'olunyiriri lwa 11. Ebula eddakiika 20 okuwera ssaawa 2 ngenda kubatta nate nga ziri ssaawa 2 n'eddakiika 15. Ewe munaatuukayo mugambe nti amiina. Era mumanyi ekitabo kya Bayibuli nze kyenkozesa. Mukimanyi waneeno bawandiise nti obukulu bubwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bibyo. Obwakabaka bubwo, Ayi Mukama, era obugulumivu okuba omutwe gwa byonna. Obugagga era n'ekitiibwa biva gy'oli, era ggwe afuga byonna. Era mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, era mu mukono gwo mwe muli okukuza n'okuwa bonna amaanyi. Tugambye tutya? Okuweesa bonna amaanyi era n'obuyinza, ebyo byonna biri mu maanyi ge. N'olwekyo Mukama waffe tukwebaza nga twebaza erinnya lyo. Njagala mwekkaanye nate nga tusoma olunyiriri luno olw'14. Awandiisa atya? Naye nze ani n'abantu bange kye ki ffe okuyinza okubaawo bwe tutyo ku bwaffe ddala? Kubanga byonna biva gy'oli era tukuwadde ku bibyo. Eno ssaala ya Dawudi. Muwulire nate. Ebintu byonna biva eri Mukama. Bwe tuba nga tulina ebintu byonna bye tuwaddeyo nga tubiwa Mukama, tuli mu kumuwa mu nziremu, tuli mu kumuddiza ebibye. Kino kitegeeza mu ngeri etegerekeko obulungi nti tolina kintu kyonna ky'oyinza kuwa Katonda, kubanga era byonna bibye. Naye wano Mukama atugezesa ng'ayagala atugiremu ddala okweyagaliza kwe tulina ffe, singa okomyawo ekirabo kimu eky'ekkumi oba n'obutakizza, era byonna biba bya Mukama. Bw'okomyawo kimu eky'ekkumi, era ne bino 99 by'osigaza byonna bisigala bya Mukama. Leka tuddemu nate tusome olunyiriri olw'11. Obukulu bubwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa. Enjagala tutambule mpola mpola, kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bibyo. Leka tugira tukoma wano. Ebiri mu ggulu bye biki? Mumbulire ku biri mu ggulu. Mangu mangu mumbulire. Biki ebiri mu ggulu? Waliyo emmunyeenye, waliyo ensi ez'enjawulo. Biki ebirala ebibeera mu ggulu? Bamalayika, bakerubi, ekituufu, baserafi, era ne bamalayika abalala bonna abali mu ggulu. B'osobola okulowoozaako ensi endala ezitaayonoona, abantu gye babeera naye nga bo tebakola kibi. Ate Bayibuli etuwa ekitangaala eky'amazima ekikwata ku ebyo. Ebyo byonna ebiri mu ggulu bya Mukama, ate n'ebiri ku nsi byonna bya Mukama. Naye katulowooze ku kino bwe twogera nti ebiri mu ggulu byonna era n'ebiri ku nsi byonna bibyo, waliwo omu ku baggata obwa Katonda nga naye tusaanidde tumuteekenga mu birowoozo byaffe, nga ye yagamba nti wabeewo ekitangaala. Ekitangaala ne kibaawo. Ani yagamba nti wabeewo ekitangaala? Ani? Naye siwulidde we mugambye. Ani yagamba nti wabeewo ekitangaala? Ab'eruuyi luno mumbuulire. Oyo yali Katonda, naye mumpe erinnya. Yesu, kituufu. Yesu ye yagamba, naye mu kiseera ekyo yali tayitibwa Yesu. Naye Yesu ye yagamba nti wabeerewo ekitangaala.
era ekyamazima ye Yesu ye yatonda eggulu n'ensi. Bonna abagatta obwa Katonda baali mu kikolwa nga kino. Bwe kityo bwe kyali, naye omukulembeze eyali akola byonna mu butonde yali Yesu. Ate Kitaffe akikkaatiriza bulungi nti mu Baebulaniya ekisooka olunyolo lw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi-n'olumu awagamba nti era nti bwe Mukama ku lubereberye wassaawo emisingi gy'ensi n'eggulu mulimu gwa mikono gyo. Mukama atugambye nti Yesu Kristo ye yatonda eggulu n'ensi. Yokaana essula esooka olunyolo olusooka. Ku lubereberye waliwo Kigambo. Kigambo oyo yabeera ne Katonda. Ate Kigambo yali Katonda. Oyo yali wamu ne Katonda ku lubereberye. Ebintu byonna byatondebwa ku bw'oyo. Ate mu byonna ebyatondebwa tewali kyatondebwa awataali ye. Kakano ono gwe twogerako y'ani? Olunyolo lw'ekkumi-n'ennya bawandiise nti Kigambo n'abeera omuntu. Kakati ani yafuuka omuntu? Ye Yesu Kristo. Leka tweyongereyo mu by'omu mirembe ekisooka essula ya 29. Nate tugenda kuddamu tusome olunyiriri lwa 11. Emutuuseeyo, ayi Mukama, wano Mukama gwe boogerako y'ani? Ye Yesu Kristo. Obukulu bubwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa, kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bibyo. Obwakabaka bubwo, ayi Mukama, era ogulumizibwa okuba omutwe gwa byonna. Above all. What's our subject? Ekyokuyiga kyaffe kigamba kitya? Mu kiseera nga kino eky'okugezesebwa, Mukama mufuule asooka. Okusinziira ku bye twakamala okusoma, biki bye tulabye ebiva eri Katonda? Say it again. Emuddemu nate. Say it again. Emuddemu nate. Belongs to whom? Ebyo byonna byani? Byonna bya Yesu. Ekituufu, leka tuve mu kisooka eky'oku mirembe tugende mu Zabbuli eya 24. Psalm 24. Zabbuli ya 24. Tugenda kuva ku lunyiriri olusooka. You have Psalm 24. Mwatuseeyo mu Zabbuli eya 24. Tugenda kuva ku lunyiriri olusooka. Tugenda kusoma mpola mpola na awandiise nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ensi zonna n'abazituulamu. Tetujja kweyongerayo tusome ewalala. Awandiise nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ku lwaki? Why? Yes. Kubanga ye yatonda ensi. Buli kintu kyonna Mukama kye yatonda kikye nga ye. Empuliddeyo omuntu omu ng'agamba nti amiina. Muyinza okuddamu nti amiina era muddemu nate. Buli kintu kyonna Mukama kye yatonda ekyo kikye. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ate ensi zonna n'abazituulamu. Kakati ababeera mu nsi be baani? Ekitegeeza buli kintu kyonna ekiri mu nsi. Naye leka twogere kimu ku kimu, bintu ki ebiri mu nsi? Well, let's forget the humans for now. Leka tuve ku bantu. Ki ekirala? Emiti, ate ekirala. Amazzi, ate ekirala. Ezaabu, ate ekirala. Ebyobugagga eby'omutaka, ate ekirala. Ekintu kyonna ekiri mu nsi, waliwo emiti egy'ebibala. Egyo gyonna egy'omu nsi, era gyonna gya Yesu Kristo. Ekyokuyiga kyaffe kigamba kitya? Mu kiseera eky'okugezesebwa, Mukama mufuule asooka. Leka tuve mu Zabbuli eya 24. Leka tweyongereyo mu Zabbuli eya 5. Zabbuli eya 5 enja kweyongerayo nate okulaba ku ssaawa yange. Essaawa 2 zinatera okuwera. Tukyalinayo eddakiika endala 15 okuggyako nga Mwoyo Mutukuvu annuŋŋamiza ne neeyongerayo. Zabbuli eya 5 tugenda kutandika n'olunyiriri lwa 10. Bwe munaatuukayo mugambe nti amiina. Njagala abaami mweka mwe muba musoma ekyawandiikibwa kino. Men, are you ready? Abasajja mweteeseteese, kubanga buli nsolo ey'omu kibira yange, n'ente ez'oku nsozi 1000, ennyonyi zonna ez'omu nsozi, n'ensolo ez'omu nsiko zange. Leka tukome wano. Ensolo zonna ez'omu nsiko zange, njagala mwogere ensolo yonna ey'omu nsiko. Empologoma, mumpeeyo endala. Engo, ate endala. Ebinyonyi, ekituufu. Mumpeeyo ekirala. Entulege, n'ekirala.
Siwulidde w'ogambye naye by'oyogedde biyinza okuba nga mazima. Kituufu. Buli nsolo yonna ey'omu nsiko ya Mukama, nate n'ensolo endala zonna ng'ente zonna za Mukama. Waliwo ensi gye nzijukidde eyatuumibwa nti ensi ey'ensozi 1000. Eyo ensi mugimanyi? Ensozi 1000 tuzisomyeko mu Bayibuli. Naye waliwo ensi eyitibwa ensi ey'ensozi 1000. Eyo ensi y'e Rwanda. Eyo ensi esangibwa waneeno mu buvanjuba makati ga Afrika. E Rwanda naliyooko mu nnaku ezaakayita. Ate y'ensi ey'ensozi 1000. Waliyo ente mu nsi eno ey'ensozi 1000. Leka tweyongereyo tusome. Manyi ensolo era n'ebinyonyi byonna eby'omutale n'ensolo zonna ez'omutale zonna zange. Ensolo ez'ewaka zize, nate n'ensolo ez'omu nsiko zonna zize. Nabwe kityo olw'okuba nti buli kintu kyonna kiva eri Mukama. Muwulire wano Katonda ky'atubuulira wano. Olunyolo lw'12. Singa nnumwa enjala sandikubuulidde. Ensonga ki enkulu gye tulaba wano? Emiti gy'ani? Lwaki mugitema? Emiti gy'ani? Ate ennyonyi zo zaani? Byonna bya Yesu. Singa nnumwa enjala esandikubuulidde. Lwaki? Kubanga ensi yange n'okujula kwayo. Ensi n'okujula kwayo. Ekyokuyiga kyaffe kigamba kitya? Mu kiseera nga kino Mukama omufuule asooka. Leka tuve mu Zabbuli eya 5 tugende mu Zabbuli ey'e95. Tugenda kutandika n'olunyiri olwokuna mu Zabbuli ey'e95. Mwatuuseyo mu Zabbuli ey'e95? Do you have 95? 4 and 5? Tugenda kusoma olunyiri lwa 4 n'olwokutaano. Leka tusome. Enkonko z'ensi ziri mu mukono gwe, n'entiko z'ensozi nazo zize. Leka tukome wano. Ensozi zonna za Yesu. Buno si bunnabbi bwe tuli mu kuyigako obw'obubonero. Ensozi zonna za Kristo. Mugoberera. Olunyiri olwokutaano. Ennyanja yiye. Leka tukome wano. Ennyanja yiye. Ennyanja ekyasinze okubeera engazi mu nsi y'eruwa? Ennyanja ya Pasifiki. Eno ennyanja ngazi nnyo okusinziira mu kudda wansi ate era ngazi okusinziira ku buwanvu bw'amazzi. Y'ennyanja ekyasinze okubeera engazi mu nsi. Ate ennyanja ya Pasifiki si y'abayindi bokka. Kakati ennyanja ya Pasifiki yaani? Ya Yesu. N'ennyanja zonna zange era nze yazitonda. Emikono gye gye gyabumba ensi. Ekitegeeza ennyanja eva ku Yesu Kristo era n'ensi ya Yesu Kristo. Ennyonyi ez'omu bbanga za Yesu Kristo. Ensolo z'omu ttale za Yesu Kristo era na byonna ebiri ku ttale bya Yesu Kristo. Leka tuve mu Zabbuli ey'e95 tugende mu Zabbuli ey'e147. Tugenda kusoma olunyiri lwa 18. Ekyokuyiga kyaffe kigamba nti mu kiseera nga kino eky'okugezesebwa Mukama mufuule asooka. Mwatuuse mu Zabbuli ey'e147. Twagambye lunyiriri ki? Olunyiri lwa 18. Leka tusabe nate. Mukama weeyongere okubeera nange. Onzijukize nti ndi wano olw'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Si ku bwange, mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Atuma ekigambo kye n'abisaanuusa. Akunsa empewo ze amazzi ne gakulukuta. Ekintu kye ekirala kye tusomye wano kye tugenda okuteeka ku lukalala lw'ebyo bye twasomyeko. Empewo. Mu kiseera nga okukunta kw'empewo, empewo eno nayo ya Yesu Kristo. Mu kiseera ng'enkuba etonnya ne bw'emala ennaku 7 zonna, ebyo byonna era bya Yesu. Ye kaakano mungoberedde? Akuntisa kibuyaga, amazzi nate ne gatambula. Ebyo byonna biva ku Yesu Kristo. N'olwekyo twalabye ekyawandiikibwa kye twasoose okulaba mu kisooka eky'ebyoku mirembe. Twalabye mu Zabbuli eya 24 olunyiri olusooka. Twalabye mu Zabbuli eya 5. Twalabye mu Zabbuli ey'e95 olunyiri olw'okuna n'olwokutaano. Tulabye mu Zabbuli ey'e147 olunyiri lwa 18. Leka nate tugende mu kitabo kya Kaggayi
Simanyi oba nga abyogedde bulungi, ngambye Kaggayi, naye essula ey'okubiri. Tugenda kusoma olunyiriri lwa 8. Ekyokuyiga kyaffe kigamba nti mu kiseera nga kino eky'okugezesebwa, Mukama mufuule asooka. Mwatuuse mu Kaggayi. Bwe munaatuuka mu kitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde, ekisemberedde Matayo, tujja kudda emabega tusangewo Malaki, tusange Zeekaliya, nate Kaggayi yaddirira. Essula ya 2. Nkyabalinzeeko, ani muntu ali mu kwanguwa nti agenze ku mirimu ekiro kino? Tewali muntu wadde n'omu. Mukama yeebale. Emutuuseeyo, muganda wange akyanoonya wano tanatuukayo. Njagala buli muntu yenna atuuke wano. Kaggayi essula ya 2 olunyiriri lwa 8. Bwe munaatuukayo mukube amiina. Leka tusome. Agambye atya: Effeeza yange ne zaabu zange ne zaabu yange, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Effeeza yange ne zaabu yange. Zaabu yabeerawo ng'abantu tebannabeerawo. Leka tugende mu lubereberye essula ya 2. Tugende mu lubereberye essula 2. Tugenda kutandika n'olunyiriri lwa 10. Ekyokuyiga kyaffe kigamba nti mu kiseera nga kino eky'okugezesebwa, Mukama mufuule asooka. Lubereberye essula 2. Tugenda kutandika n'olunyiriri lwa 10. Munaatuukayo mu kuba amiina. Omugga ne gusibuka mu Edeni okufukiriranga amazzi mu lusuku, ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe 4. Ogw'olubereberye erinnya lyagwo Pisooni, ogwo gwe gwetooloola ensi zonna eza Kaviina. Erimu zaabu, tweyongereyo, ne zaabu ey'omu nsi eri nnungi. Mulimu bedola n'amayinja sokamu. Bayibuli etugambye bulungi nti nga Adamu ne Kaawa tebannaba kutondebwa ku nsi, waliwo amayinja ag'omuwendo. Ate ne Ellen G. White akikaatiriza bulungi nti amayinja gano gaali gaakwekebwa waneeno mu nsi. Nate oluvannyuma lw'amataba agaaliwo ku nsi, amayinja nga gano gaasobola okuba nga gakwekebwa. Ffeeza yange era ne zaabu yange, Mukama ow'Eggye bw'ayogera. Leka nate tugende mu ndagaano empya nga tugenda mu maaso. Matayo essula 5. Matayo essula 5 olunyiriri tugenda kusoma lwa 43. Matayo essula 5 olunyiriri lwa 43. Mutuuseeyo? Ku luno abakyala mwe mugenda okusomayo. Mweteeseteese. Kakano musome bagambye batya? Mwawulira bwe mwagambibwa nti oyagalanga munno okyawanga omulabe wo. Lwaki kiri bwe kiti? Ebyo byonna mwabiwulirako Yesu bwe yagamba. Naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya. Mwagale baani? Mwagale abalabe bammwe, musabire ababayigganya. Njagala kakano tulowooze ku lunyiriri luno olwa 45. Kakano buli omu asobola okusomayo. Mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu, kubanga enjuba ye ajakisa ababi n'abalungi, abatonyeseza enkuba abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Ekintu ki ekirala kye twongedde ku lukalala lw'ebintu biri bye twalabye ebya Katonda? Omusana ate era n'enkuba. Enjuba singa teyaka tetusobola kufuna bulamu. Singa tewabaawo njuba tewasobola kubeerawo kweyongera mu bantu. Ate era n'ebimera tebisobola kweyongera. Singa tewabaawo nkuba, omuddo gwonna gubeera gugenda kwonooneka. Enkuba, obulamu, omusana, obulamu. Ekitegeeza nti n'obulamu bwonna buva eri Katonda. Eyo amena temala. Mundeetedde okulowooza obubi. Obulamu obwo era buva eri Yesu Kristo. Obulamu bwo buva eri ye. Ekyokuyiga kyaffe kigamba kitya? Mu kunyigirizibwa Mukama wo mufuule asooka. N'olwekyo Mukama ky'ayagala si ye mwana ogw'endiga, oba ente enduusi, oba enkuba, oba kibuyaga, oba ng'emiyembe oba n'ebintu ebirala. Ebyo Mukama si by'ayagala. Leka twongereko nate ku lukalala lw'ebyo ebiva eri Katonda. Leka tugende mu Kuva essula ya 4. Ekyo ekitabo ekyokubiri mu Bayibuli
era nga kyawandiikibwa Musa mu Kuva essula ya 4 olunyiriri tugenda kusoma lwa 10. Mutuuseeyo? Ndi ku sipiidi y'amaanyi. Emwogere bulungi. Bwe munaagamba nti ye nja kutambula akasoobo, ndi mu kwanguwa. Lumu na lumu. Olumu bwe mba nga nnyanguye ennyo, muŋŋambako nti tambula mpola mpola. Munaabyogera. Mubyogere mu Lungereza, ndyoke ntegeere ebyo bye mutegeeza. Naye mungoberedde, muŋŋambe nti tambula mpola mpola. Kaakano kitabo ki kye nnayogedde? Kitundu ki kye nnayogedde? Olunyiriri lwa kumeka? Leka tusome. Leka tutandike n'olunyiriri lwa 10. Bawandiise batya? Musa n'agamba Mukama nti, ayi Mukama, nze siri muntu wa bigambo okuva ddi na ddi newankubadde okuva lw'oyogedde n'omuddu wo, kubanga soogera mangu, olulimi lwange luzito. Yali alina ekizibu ku mumwa. Muwulire wano Mukama kye yayogera. Olunyiriri lw'11. Mukama n'amugamba nti, ani eyakola akamwa k'omuntu? Tukome wano. Akamwa kano abantu abasinga tebavumisa abantu. Ani yakukola akamwa ako? Katonda, newankubadde nga toweesa kitiibwa Yesu Kristo, kubanga ye mutonzi. Omumwa guno gwe tuliisa n'ebintu byonna ebyagaanibwa biri mu Bayibuli. Akamwa ako nako ka Yesu Kristo. Akamwa kano ke tukozesa nga twogera bubi ku baganda baffe ab'omu kanisa, akamwa kano nako kava eri Yesu Kristo. Y'ensonga lwaki osaanidde okwegendereza engeri gy'okozesamu akamwa ko. Mugambe nti amiina. Akamwa kategeeza bingi eri Yesu okusinga ebibala era n'omuddo, nate era n'enkuba emungoberera. Tukyali ffenna, teyafiirira nkuba, yafiirira bantu, ate abantu be balina akamwa. Ani yatonda akamwa k'omuntu? Yesu. Leka tugende mu Yeremiya essula esooka. Yeremiya essula esooka tugenda kusoma olunyiriri lwa 4 n'olwokutaano. Ekyokuyiga kyaffe kigamba nti mu kiseera nga kino eky'okugezesebwa, Mukama mufuule asooka. Yeremiya essula esooka olunyiriri lwa 4 n'olwokutaano. Essula esooka. Yeremiya ayitibwa nabbi ow'okukungubaga, kubanga Abayisirayiri tebaamuwulira, ate yasiŋŋaana okusoomoozebwa okw'amaanyi. Bulijjo tusaanidde tuwulirizenga mu baddu ba Mukama mu kiseera nga kino nga tusoma ebigambo by'omu Bayibuli. Yeremiya essula esooka olunyiriri lwa 4 n'olwokutaano. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijjira nti bwe nnali nga sinakubumba mu lubuto nakumanya, era nga tonnava mu lubuto nakutegeeza, era nga tonnava mu lubuto nakutukuza, nkutaddewo okuba nabbi eri amawanga. Mukimanyi bulungi omwana omuto ng'atandika okukula, akula mu ngeri Mukama gye yayogerako. Ate ku luno tewali muntu agambye eti amiina. Mukama ogumiikirize. Nga tonnaba kutondebwa mu lubuto lwa maama wo nali nkumanyi. Bino bintu bikulu nnyo okusinga ebibala oba ne zaabu era ne ffeeza era n'amazzi era n'omusana era n'enkuba. Kakano tuli mu kwogera ku muntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Leka tugende mu Bakolinso ekisooka essula ya 6. Tugenda kusoma olunyiriri lwa 19. Bakolinso ekisooka essula 6 olunyiriri lwa 19. Twagambye nti mu kiseera eky'okugezesebwa Mukama mufuule asooka. Mutuuseyo mu Bakolinso ekisooka essula 6 olunyiriri lwa 19. Leka tusome ate nga tulowoozaako nnyo ku bigambo bino. Awandiise batya? Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda? Nammwe temuli bammwe ku bwammwe. Leka tukome wano. Mmwe temuli bammwe ku bwammwe. Leka tweyongereyo. Bongerayo okutulaga bulungi nti ekyokuddamu ekituufu, kubanga mwagulibwa na muwendo. Leka tukome wano. Bw'obanga waliwo ekintu ky'oguze, ekintu ekyo oba okyegomba, bw'obanga otumiza ekintu nga wakiguze n'okisasula,
ne bakugamba nti kyakukutuukako mu nnaku 3 ne wayitawo ennaku 6 nga tekinakutuukako, otandika okukuba essimu nti ekizibu kiriwa kubanga nasasula naye kompyuta yange eri luddawa, nasasula naye bayibuli yange eri luddawa, nasasula naye ekitabo kye nasasula kiri luddawa. Mu kiseera bwe tusasula tuba twagala tufune ekyo kye twasasulira. Bwe mba nga njogedde mazima mugambe nti amiina. Wano bayibuli etugamba ku lunyiriri olwabiri kubanga mwagulibwa na muwendo. Bino tebyagulirwa miti. Bayibuli teyogerangako nti leka tukole emiti mu kifaananyi kya Katonda. Tebaweyogera nti leka n'ebisolo bikolebwe mu kifaananyi kya Katonda. Wabula baagamba nti leka tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe ate nga Mukama waffe Yesu Kristo kye yafiirira ku musaalaba. Ate omuwendo omungi ogwasasulibwa ku musaalaba bwali bulokozi bwo, kubanga ebintu byonna oba eby'omu ggulu oba eby'omu nsi tewali kintu kya muwendo mungi okusinga ggwe. Kubanga mwagulibwa na muwendo mungi. Leka tweyongere n'olunyiriri luno. Kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe nate era ne mu mwoyo, kubanga byonna bya Kristo. Omuka ogw'obulamu oguli mu nnyindo zammwe, mwogere bino ebigambo, byonna biva eri Kristo. Obwongo bwakusobozesa okumaliriza ebyokusoma, n'omaliriza emisomo gy'obusawo, emisomo gy'okujjanjaba, emisomo gy'obulamuzi, emisomo egy'okunoonyereza, emisomo egy'okubala. Obwongo obwo bwonna obwakusobozesa okukola ebyo byonna era buva eri Kristo. Mu kyamazima, mu byonna bye watuukako ebikwatagana ne mu by'okusoma, era bisaanidde biweese ekitiibwa erinnya lye. Njagala mukube amiina esingako ku eyo. Mukimanyi bulungi Mukama yatuwa okulowooza, tulyoke tukozese ebirowoozo byaffe mu kuba nti tukola buli ekisoboka okumaliriza emisomo egyo, tulyoke tuyambe abali mu nsi. Mwagulibwa omuwendo omungi. Kakati muwendo kyogwo. Leka tugende mu bikolwa by'abatume essula ya 2. Mu kiseera eky'okugezesebwa nga kino, Mukama waffe leka tumufuule asooka. Bikolwa by'abatume essula ya 2. Tugenda tandika n'olunyiriri lwa 28. Twatondebwa nga bwe tukisomye mu Bakolinsi ekisooka essula 6 olunyiriri lwa 21. Twagulibwa na muwendo mungi. Leka tulabe omuwendo guno. Leka ffenna tusome. Mwekuume mmwe mwekka n'ekisibo kyonna. Omwoyo Omutukuvu mwe yabateeka mmwe okuba abalabirizi okulundanga ekkanisa ya Katonda, gye yagulira n'omusaayi gwe ye kennyini. Leka tukome wano. Leka tuggyemu ekigambo omusaayi, tuteekewo ekigambo ekirala. Tuteekewo obulamu bwe, kubanga obulamu bubeera mu musaayi. The blood is the carrier of the life. Omusaayi gwe gubeeramu obulamu. Bwe waba nga waliwo atawulidde bulungi, njagala mumpulirize bulungi. Omusaayi gwe guleetera Yesu Kristo kaakano tali mu ggulu, nti ali mu kusiiga omusaayi gwe wonna mu ggulu. Si bwe kiri, naye obulamu bwe. Bayibuli bw'ebanga egambye nti yayiwa omusaayi gwe. Okuyiwa omusaayi ke kabonero akalaga nti yawaayo obulamu bwe. Mu kiseera nga Yesu yali e Getsemani, yakaaba omusaayi. Nate mu kiseera ekyo ekyali kyetaagisa kyali tekinnaba kusasulibwa, naye yayiwa omusaayi. Naye yali akyali mulamu, tukyali ffenna. Bwe yafa kye kiseera ekituufu mwe yayiwira omusaayi gwe n'awaayo obulamu bwe. N'olwekyo guno si musaayi gwe twogerako, naye omusaayi gutegeeza obulamu obwa Yesu Kristo. Mukuume ekkanisa ya Katonda, kubanga bo be yasasulira obulamu bwe bwonna. Yesu yasasula obulamu bwo, n'abusasulira obulamu bwe. Ekyokuyiga kyaffe kigamba kitya? Mu kiseera nga kino eky'okugezesebwa, Mukama mufuule asooka. Tukirabye bulungi nti Mukama yalina kibuyaga, amazzi, omusana, enkuba, ebisolo, ennyonyi, ensozi era n'ebirala byonna bye muyinza okwogera. N'ekintu ki eky'omuwendo omungi? Abantu. Yafa alyoke akulokole. Yesu bw'anaakomawo omulundi ogwokubiri, ajja kutondawo ensi empya era n'eggulu eriggya. Ajja kutondawo n'ensolo empya, ajja kutondawo emiti emiggya. Naye njagala muwulire bulungi, bw'anaaba ng'akomyewo omulundi ogwokubiri, tajja kuddamu kutonda bantu baggya. Kaakano ali mu kubatonda.
tewali muntu n'omu ampulidde. Yesu Kristo bw'anaaba akomyewo omulundi gwe ogwokubiri, ajja kutondawo ebisolo ebiggya, ajja kutonda emiti emirala, ajja kutonda eggulu eriggya, era n'ensi empya, naye tagenda kuddamu kutonda abantu abajja. Kaakano ali mu kutonda abantu abajja mu kiseera kino. Kaakati oluvannyuma abantu abo ajja kubateeka mu nsi empya. Yesu Kristo bwe yali ng'atonda, yatonda eggulu eri era n'ensi empya, oluvannyuma n'ateekamu abantu. Naye kaakano ffe ali mu kutufuula abajja olw'obubaka obulungi. Kaakati oluvannyuma ajja kututeeka mu nsi empya. Ate tujja kumulaba ng'ali mu kutonda ensi empya. Tukyali ffenna. Ekyokuyiga kyaffe kigamba kitya? Mu kiseera nga kino eky'okugezesebwa, Mukama mumufuule asooka. Kakati ki ky'olina nga kya Katonda? Mumpeeyo ekintu kimu, obulamu. Kakati ani ayagala okuwa Kristo obulamu bwe mu kiro kino? Kaakano nnyinza okulaba emikono gyammwe waggulu. Njagala tuyimuke. Njagala mumpulirize bulungi. Saagala mukoowe, muwulire. Kambabuuze bulungi. Obulamu bwo buvaawa? Ye Kristo. Kaakano mu kiseera kino ani abulina? Ye ggwe. Bw'onoobuteeka ewala ne Yesu, kaakano teeka ki ly'oli mu kutta? Lye liri erigamba nti tobbanga, kubanga obulamu bwo bwa Yesu Kristo. Ekitegeeza buwe Yesu Kristo. Bw'obanga otudde ku ntebe nga watadde essimu yo wansi, oba n'ogenda n'onaaba naye n'okomawo n'osanga nga waliwo eyatutte essimu yo, ki ky'osobola okugamba? Ogamba essimu yange bwe kiri. N'olwekyo bw'obanga oli mu bbaala ng'oli mu kunywa mwenge, naye Mwoyo Mutukuvu n'ajja gy'oli n'akugamba nti nedda, buno obulamu era bwa Yesu Kristo. Era ne mu kiseera ng'ogenda okukola ekibi ng'olina omwagalwa wo, naye Mwoyo wo n'ajja n'akugamba nti nedda, obulamu buno si bubwo, bwa Yesu Kristo. Bino tetubisomye mu kubikulirwa. Bino by'ebintu eby'omu bulamu buno obwa bulijjo. Bw'obanga osasuddwa ng'omwezi guyise, n'owulira nga mu waleti ejjudde era nga tesobola kuyingira mu nsawo yo, Yesu agamba nti essente ezo zonna zange, naye ate waggulu wa byonna yagambye mu kiro kino nti obulamu bwo bwange. Ate neegomba nti ompe ebyange. Y'ensonga lwaki twagambye mu kiro kino nti mu kiseera nga kino eky'okugezesebwa, Mukama mufuule asooka. Twalabye nti ekintu kye ekisooka kye ki? Bwe bulamu bwo, kubanga yabusasulira, n'asasulira obulamu bwe. Nga bwe muyimuse mugambe nti kuwa obulamu bwange, ayi Yesu Kristo. Neegomba okukijjulira. Kaakano muyinza okugamba nti ayi Mukama, oluvannyuma lw'okuwulira bye mpulidde, mpaayo obulamu bwange eri Yesu Kristo. Abagamba bwe mutyo muwanike emikono. Leka mbasebe nate mu kiro kino nga bwe nabasaba mu nnaku ezaayita. Ani eyeegomba okusalawo okubatizibwa nga tewabatizibwa naye kaakano ng'owulira oyagala okubatizibwa? Waliwo omuntu oyo? Mukama akuwa omukisa. Waliwo kye kitegeeza eri omutima gwange. Mukama akuwa omukisa. Bw'obanga bwasazeewo, yambusa omukono nga tewabatizibwa naye kaakano ng'oyagala okusalawo okubatizibwa. Leka Yesu Kristo akirabe. Yambusa omukono. Muwanise nnyo sikyasobola kulaba ab'emabega. Ndabyawo wano omwana wa Katonda bwe kiri. Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Naawe ndabye omukono. Mukama akuwa omukisa. Waliwo omulala? Waliwo ayambusa omukono omulala? Naawe Mukama akuwa omukisa. Wasazeewo bulungi. Mukama akuwa omukisa. Okwo kusalawo. Ate mu kusalawo ng'okwo osaanidde oyogere nti nkuwa obulamu bwange, kubanga ggwe waggula mu mazima. Setaani teyakufiiririra. Setaani ye agezaako kukuzikiriza. Yesu Kristo ye yakufiiririra. Kakati lwaki ogoberera Setaani? Byonna gy'olaga, byonna by'okola, bw'oyambala, by'onywa, engeri yonna gye weeyisaamu, lwaki ogezaako okugoberera omuntu ayagala okukuzikiriza? Lwaki tokyusa n'odduka omuntu ng'oyo n'ogenda ew'oyo eyagamba nti nakufiirira, jangu? Kaakano owulira ng'omuntu eyakufiirira ayinza okukola obubi.
Ani omulala eyasazeewo okusalawo ng'okwo nga yasazeewo okubatizibwa? Ali ludda wa? Ndabye emikono gyammwe. Omukono gwe tegutuuka waggulu. Kituufu. Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Waliwo omulala? Njagala mukeere nnyo olunaku olw'enkya. Enkya tugenda tandika ssaawa mmeka? Wabeewo omuntu atubuulira. Where? San Pedro. San Pedro Acetrod. Awo we tugenda okutandikira. Mwenna njagala okubalaba enkya ku makya. Leka tukakkane mu mitima gyaffe nate tusabe. Kitaffe, tukwebaza kubanga waggula buli kintu kyonna eky'oku nsi, ate era n'ebyo byonna ebibyo, Ayi Mukama, ekirina omuwendo omungi, be bano abawaddeyo obulamu bwabwe eri ggwe. Watufiirira, Ayi Mukama, ate mu linnya lya Yesu Kristo, Kitaffe ali mu ggulu. Obanga waliwo omusajja oba omukazi atannawaayo obulamu bwe eri ggwe, leka mwoyo wo amukwateko, Ayi Mukama, nti amukomyewo okusalawo okutuukiridde, nti obulamu bwe abuweeyo eri oyo eyabusasulira. Webale olw'abano abasazeewo okwambusa emikono gyabwe nga baagala okubatizibwa. Leka amaanyi gonna ag'oku nsi galeme okukyusa okusalawo kwabwe. Leka okusalawo kwe basazeewo nakwo kusobozese okwagazisa abantu abalala, nti nabo basalewo nga bwe batyo. Mu kiseera nga kwaya egenda kuyimba, leka ebigambo bye twayogedde bijjule nate mu mitima gyaffe. Mukama, ekitiibwa kyonna era n'okugulumizibwa bibeere bibyo bwe nsabye mu linnya lya Yesu. Leka abantu ba Katonda bagambe nti amiina era amiina. Leka tutuule mu kiseera nga kino nga kwaya egenda okutuyimbira.